The motion which is on floor firstly, which wants us to highlight. Can I have another seconder? We had one who moved the motion and one second. Okusinziira kwa plan n'okusinziira ku schedule zaffe eza council. Council eziyitamu nga tulabye obwetaavu bwazo naye nga si za kazigizigi. Aliwo club n'abeerawo ne kawo n'abeerawo. And the Local Government Act, I advise that we proceed to the next item. Constituting of District Service Commission. Item number 6. And I'm bringing that amendment under section 30, subsection 1, paragraph. Local Government Act kwetutambulira. Section 30, functions and powers. Functions, powers and services of the council. 1. Subject of the Constitution, a local government council shall within its area of jurisdiction A. Exercise all political and executive powers and functions. What second? Kitegeeza aki executive committee enetuulwako ssentebe waffe omulungi. Committee eri wansi wa council. Mbu committee executive n'obwetabeerawo. Council ejja ku exercisinga powers zonna. Ewe yeddiza obuyinza kyekitegeeza okulaba ng'ekola emirimu gya council. Ate abantu kye balina okumanya, executive committee is a committee under council. Nayo committee nga bwola zino committee endala z'olaba eza works, finance, okitegeera nayo kyo baba bagiyita committee, which means esigala under council. Mu bufunzo tewali teeka limenyeddwa ate etteeka tulina mu Local Government Act gye ttambuliramu. Kati newaba nga tebaliiwo ng'eryato lyafunyemu obuzibu, council erina obuyinza obuyisa kubanga bali wansi wa council, tebali waggulu. Madam Speaker, it was on 10 March 2022 when the elections took place, and I have a declaration form here signed by the returning officer was the Mukono Town Club, Mukono Municipal Council, Lwekiseera here, then the elected member or the nominated member. Well, let me read it for you. Mukono District Local Government. Declaration and transmission of results for election of Mukono District Service Commission dated 10 March 2022. Accordingly, as the presiding officer for the election and in accordance with the Local Government Act, Part 243, I hereby declare Miss Kyadaki Stella Margaret, who has obtained the largest number of votes, so elected unopposed
the duly elected member representing urban councils to Mukono District Service Commission, all the technical guidance from the relevant officers. I therefore move a motion nullifying the first name that was said illegally, who was Muchala Katumba, and present the nominated person by the urban authorities legally, who is Miss Kiyondo Stella Margaret, to this floor of council for appointment. I beg to submit, Madam Speaker. We solved this matter 2 years ago. We all learned lessons in a painful way. We have witnessed the endless battles, accusations and counter-accusations, and the other citizens of Mukono have gone to court to seek justice. However, after wide consultations with the stakeholders of Mukono, I'm promising to have the executive committee with COW and as a legal mind to see how we can develop a win-win situation and be able to end this capricious journey by mid-June 2023. Now we are before today. Points of order, the procedures. Nabadde kiwango Madam Speaker. Ngenze kulambula somero lyange. Nensanga essomero nga lirina abaana 62 nga lirina abasomesa 11 naye nga gavumenti yaligamba ejja kusasula omusaala gw'abasomesa 200. Bwe natuukiddeyo omusomesa omu yamenyeka ali ku miggo era takyakola, ne wasigala abasomesa 10. Abasomesa 7 ku 10 bakyala, abasomesa 3 bazaala ne bagenda ku maternity leave. Thank you so much, Honorable. Thank you so much, Honorable. Thank you so much, Honorable. Kansala abakutte ebitundu ebirala nga muzze okulaba nga mukola omulimu gwennyini ogwabaweebwa bannamukono. Mwebale nnyo okuteetiiririra ensi eribajjukira. Kyetukoze tekitukoze kulumya muntu yenna. Era njagala okwebaza nnyo Honorable Dr. Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Kubanga mbadde nsoma wannagamba the district chairperson before reading his communication promised. Kubanga Bayibuli yegamba nti musirusiru oyo atatuukiriza by'asuubiza. Is a fool. N'olwensonga njagala okwebaza Honorable Bakaluba Mukasa kubanga yakiteeka mu buwandiike n'agamba before promise to this council that the matter of district service commission will be settled before 15 June 2023. Ekyo kyali kikola kyakwagaliza era okubanga Dr. Bakaluba Mukasa council, I don't agree with you. Era mpulidde kugambagamba nti Reverend Peter Bakaluba Mukasa agala district service commission bino kwatuwandiika mulekerawo okuwanda abantu ebigambo bigambo. After a wide consultation with the stakeholders of Mukono, I'm promising to have an executive meeting with COW and other legal minds to see how we can develop a win-win situation. Era ningidde nnyo muganda wange
ekitongo okuva ekkoomi okuba twasobodde okufuna eryato notaleta reverand n'omulimu. Kale beebaza abaanganiza bannamukono abasazewo okulaba nti amalwaliro gafune abasawo, amasomero gafune. Kyabulagajjavu okuba nti ssentebe wange wa disitulikiti tannaba kulonda lukiiko wa service commission. Tegeezeddwa nti amasomero agamu tegalina basomesa kubanga service commission erina okukola interviews abakozi abo n'ekitebe kyennyini tekirina abakozi bamala olwa bulagajjavu. Obulagajjavu n'obwasemugayaavu naye omukulu oyo mulekeddewo obubaka ngenda namuwandiikira mu butongole muwe n'ensalessale kubanga muvunanyizibwako ng'omukulembeze mu NUP enkola ye y'emirimu ngivunanyizibwako. Ndowooza tujjamu omwezi guno ogwa June oba talina kyakoze ensonga tujja kitwakuleva endala naye mpadde n'amagezi Kanso ekozesa obuyinza bwayo mu local government emuwaliriza okukola obuvunanyizibwa bwe. Yes, English.